Oleba Kakos Facts 562 bazawagenda maso n'okubeeranga mutugoberera mula videos zaffe ez'enjawulo abagenda maso n'okusubscribinga tusiimira ddala naye nga yo Christmas yayingidde dda ebirabo tubyaniriza bannange oba temanyi gye tubeera bandibadde mutunoonyaako just saying amanya gange nze Trace May wano ku Kakos Facts 256 show 8 wa Celebrity Patrol naye ngenda bank kutandikirawo nga we nkugambye nti tuyingidde mu Christmas season yalinga emanyikiddwa nga season esanyukibwamu abantu bakyuyanye n'omwaka mulamba bakola sente zaabwe naye government tenaba kuvaayo okutugamba should we go ahead tunyumirwe tukyakale nga Christmas ezabulijjo ezibadde nga zikola ki nga wezibeera tenaba kuvaayo tugamba nti oba kale mu celebrating naye temexceeding abantu we bati teyina kye yatugambye kijje mwami ali eyasirise naye nga kyengezako okuleta nti tulina hotels mu Uganda zetumanyi ez'amaanyi ezibadde nga zijja zitegeka ebivulu ebyenjawulo ku Christmas like December yonna nga webamu ebyokujaguza and then neka mid January awo naye kati zigenda maaso okubanga zitegeka era nga kigambibwa nti mu nkuube waliwo ba artist abamu abatandise okufuna ku deposit bwa kasente nga babayita bagenda maaso n'okusanyusa abantu ab'enjawulo kyetutamanyi bagenda maaso n'okutegeka polisi bagitegezezaako oba bali awo beetegekera byabwe bali mu byabwe naye bagamba mulinze batugule naye bali eyo polisi tenavayo kutugamba nti mugoberera amateeka bwe gati ekiraga nti teri yakkiriziddwa kutegeka bivulu by'amaanyi yewe baba bakkiriziddwa baweereddwa abantu abatalina kubeera nga baexceedinga venues ezo abayimbi bo beetaaga ssente kubanga tujjukire bamaze ebbanga nga tebakola omukulembeze gw'eggwanga yavaayo n'atugamba mbu economy egenda etandika omwaka ogujja mu January naye tujjukire bano ba artist oba abasanyusa abantu season gye bakoleramu ebeera ya December Christmas mid January nga bwe nkugambye kati so omwaka gwabwe go bandigulese oba ne gutandika mu December ne bakolayo ne bagattako ne wali eri kubanga mu ba artist bano tujjukire nti mulimu abazadde mulimu ne bana abantu balala abafuna mu bivulu abatali ba artists so nga bazadde ale tujjukire nti amasomero gakugulawo mu January so bandi balese ne bakolayo ka December kano just in case amasomero gaba gakugulawo mu January babeerawo n'entandikwa nga tuvudde ku ba artist fine bakola mulimu n'abazadde naye mulimu ne these other people abafunira mu bivulu ng'olese ba artists so tetulaba kutegeera lijja mwami obala kaki wadivuddeyo no clarifying eggwanga should we go on tutegekayo with some amount of people tuleme ku exceeding this kind of people tuleme kola bati tugobere ne SOPs tulaiko okuba nti tufunaayo tunogeno ne tuleme kubeera wate tulinde mugulewo amasomero abana bambaleme kuddayo ku masomero and yet tugamba they are the future. Congratulations Dumuna wa Kabako ekyo Dumuna wa Kabako bino bagamba buwa bekati Dumuna wa Kabako Jazira bagamba batabasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bali bagamba ono sire queen tagenda kusobola kuzaira Kabako tagenda kufumba tagenda kukola ki naye mwegenderezanga nnyo era muwanganya kitibwa abantu abazaala nga bakamala emikolo abantu bakola emikolo ne bamala emyaka nga tebazaala temwenake mulaba kenyenya tulaba neno ba momo ne Dax Katero nga tetulabayo kenyenya ko yaddewe kati ne tulaba ndadi Andrew ne Nina Rose nga tugejja bugezi Justin Ndowooza Mary naye Dumu naye tulaze nti mukwano nafumba najja kufumba najja etakakale lwankuba ettaka lyagaana naye of course bali n'okutuyirira yatuguza mu bukyamu so yalina okutuyirira ssente era nga maanyi gange Dumu nakati nnakubyewo mandoza ekirabadde mu ddwaliro obwana jo nenga Dumu na congratulations bazadde omwana omulenzi tazaalika bannange bamuyise Tariq Sennabulya Yusuf bannange essanyu ly'omwana omulenzi era naye guno omwaka ataagunyumyemu mubaddemu emikolo mubaddemu embaga mubaddemu okuzaala waliwo abazadde abaana mu mwaka gwe gumu aba bakikola batya naye nga essanyu lya Kabako naye twabadde tuli awo bamala okuzaala ne bapostinga ebifaananyi bya photoshoot bino bye bakola nga tusuubira akawuto nga kali bweru mulage ng'egyo tusuubira naye Kabaka ate yatabudde oba yabadde mu boxer naye eri sina boxer oba panti ng'olwebifaananyi mbu tetosobola nakulaga kubanga
channel yonna obachi ena kubeera ya above 18 okulaga ebifaananyi bya Kabaka kuba engeri gye byafulumyemu. Okay, Dumuna twali tumusuubira ye y'omubanda ebifaananyi bye byotuuse naye Kabako eba hype eno eri mu audience ye kucyankalanya mukwano wandibadde weefuga ebifaananyi ebimu nedda mwana wa maama naye nga ffe tubasanyukirako waneeno era nga tuba congratulating anti katulinda abalala kozi oyo wammwe mubadde n'ababagatta nga si bammwe Dumuna na Yusufu kati muyina abagatta ate nga mwatandikidde mu giya musikaddeya. Congratulations Kabako naye ng'obufaananyi boterezaamu. Anyway, nga kwongeddeyo mawulire amalala Spice Diana twamulabaawo after the Janzi Awards is happening last weekend n'avaayo kubanga yeemulugunya n'avaayo n'agamba nti bannange batekinga criteria ki okuleka nti bateekawo zino za awards n'agamba ebintu bingi mu zino awards abantu bye batategeera. By the way, bantu bangi tebategeera zino awards bazitwala bazitegeka batya. How long did it take to okugamba nti kati tu nominating bano, because there are some categories zeba nominating anga you really see mukwana abadde tagisaana gitwala, though waliwo abantu be baziwadde ng'olaba zo bakolashi bazisaana naye waliwo categories ezimu bannange wadde tunateeka kuza awadi ziri awo era ye naava mukazi wattu na crediting awards eza zezina awards ze accrediting n'agamba zineeno zo eba mati zirina abamu bezaanyiiza naye mukwana at least zo zali za mazima nabwenkanya because they were done live nga si bineeno bya kurecordinga then emu screaminga. The zina awards we remember zakolebwa nga ziri live and people screamed it live bas screaming nga ziri live era nagamba ezo zo zanyiza abantu bangi naye kale nze onyiza okuba I'm known to the best vocal artist byonna bikolanga Samona nizo basinza ine eddoboozi essufu naye I have my Spice gadgets abanjagalirayo n'abatanjagala naye ng'ennyimba zange mweggalira mu bisenge ne muziwuliriza mu gye muli so wemba ennyimba rubbish nga nina there are some awards zemba nina okufuna era yavuddeyo n'agamba tebaddamu okumunominatinga mu awards Uganda bwaba balabanga eyo category mwe bamuteeka tajja kugiwanga. Spice Diana yavuddeyo n'atugamba tebaddamu okumunominatinga mu awards zonna mu Uganda bwe baba balaba nti tagisaana giwangula oba tagenda giwangula mumukwatinga bulungi tagaanya kuddamu mu nominating. You can nominate her but mu nominating nga mukimanya agenda kukola ki kusinga kozi kale waliwo awards ezimu ze baawadde because eya Azawi yabadde atutte album of the year and we all believe Azawi yakoze bulungi nnyo this year. This year must be better than last year. Oluyimba dwo nyimba zonna n'olwo yakuba but this year era abadde akigwa n'okutwala album of the year but era tagwana kale music amukubye bamupushinze wamu ne management ye manager Roger, he has done a great job era abadde agisaana ya female artist of the year of course nga we yatwala zina awards but things turn upside and down Azawe era yagitutte nze nebemba nyimba oba rubbish that is my music. I have people that love my rubbish and they have supported me okutuuka wano eno nina achievements zenfunye mu rubbish wange so let me talk for my rubbish. You get my point. So bungana bunawards and me and everything my friend you're just a negative mind kubanga nze mbadde with or without the awards kati ahabwe njifuna some of these awards olitwala waka neyatikirawo in the next day oba nekolwe nyini if these awards come with some value with some money award ngojikwata namanya nti obwavu obunuma ngenda genda njisinge mu banka award eyo bampeyo akasente mbeko kyenkola banange let's stop being negative on everything. Let people talk about things ebisana okwogerwako. Don't make us feel bad. Me, I will always speak out. Nze siri muntu ali mutitis. If you know me, you know. I only talk when I want to talk about something. Bwemba saga chogerako, I won't talk about it, but nze teri muntu antisa kwogera what I want to say. Okay? Ask yourself, what have done many bulungi nnyo? How many awards have I received ngozimanyi from Uganda?
Name them. Apart from the Zina Awards that you know. Izala Isobu Obi Abamu. Okay? Why? Because you're not used to seeing me win these awards. You're not used to that. Why? Because I don't win them. You don't actually not winning. Tebazimpa. Because these awards are organized by people, individuals, for their own different reasons. You get my point. So Kati is a spicy way. I call it better every day. I want to put some food on my table. I want to develop. I want to see my fans love me. Nechendi. I feel like an award shouldn't really be a point for me to start crying and be like, hey, I'm empowered and this. No, my dear. Let me tell you, award a singer must see for an artist is you, the fans that love us. You're my biggest award in this life. For me, I'm not speaking about, you know, any other person or bachi. For me, my biggest award is you guys. Bwentegeka concert, it's my biggest happiness. And that's the biggest award that you can ever give me. Why? Because the promoter wantegeka and then nefuna abantu ne promoter mulaja kuntegeka no mulala, because you guys come and support my music. Tewali award esingeyo, and that's going to be the same routine omaka bugweko no mulala, you know. So when something which charm to shogereko, and let's not try to bring our personal feelings. You're not a fan of Spice Diana, and when she talks about something, now you get a chance to come out and attack her. No, it shouldn't be the case. Once there's something, actually, when I shared this post yesterday, different people that have been sharing it. If I was wrong, none of you would share this information. It's been the case. Some people have tried to like talk about it, but because of what happened, the awards that we, you know, organized yesterday, I think Charlie put them masogafe, you know. So it doesn't make sense if I can move from Kampala, go to Fort Portal, go to, you know, different regions in the same country, do shows, and in Kampala can't do that. We can't do that in open. You understand my point? So I really want to, yes, Namatovu Regina, let me tell you something. You might say Spice Diana is not talented. I would say yes, for you to win. But the fact is, I'm Spice Diana. Era insongarachi olikupeji yange right now. I am Spice Diana. I don't need to be talented. I am Spice Diana. I'm so proud of myself. And they support me. And I've had achievements from, how can I call it, the non-talented music. Okay, I'm so proud of myself. So how proud I am for like and I'm still here. I know very well I may not be talented, but I thank God for what I am and who I am, and for people that love me for who I am. Without the talent. Thank you, Bami. Ngasina talent, but I'm here. Please keep the same support. Without the talent, we're going to still make it. Okay? So, still, my other point is, yeah, some of these people that organize these awards, my point was really about opening the industry, but I'm going to talk about the awards as well because it has been there for some time and it's something that happened yesterday about Amuli Bachilaba. Awards zino bas organizing to put some people down. It might not be me basically, but we've seen it. Okuna free abantu, that kind of thing. Bachkola okulabanga some people wabana free and they try to like by or something. That is okay, but do that in a good way. If you feel like Spice is non-talented, she doesn't deserve any of the Ugandan awards, please don't put me in your awards anywhere. And you won't see me complain Bambi Mutekemo awards. No. If I deserve it, I'll get it.
If I don't deserve it, it doesn't change the fact that I'm Spice Diana. My career, my future, Teddy, based on the awards I win. I'm still going to keep going. I'm still going to achieve. I'm still going to do music. Music again, but again, and concerts are going to be there for me to go and perform for my fans, you know. But organizing awards to put other people down, okunafia efforts zabantu, okay? Like you have your own reasons, you have your own like muina interests zamwe because you want money, because you know mukwata award ne mugera ne muzifuna oba I don't want to sound rude, like that's not me, but this is something I know about, okay? If I have a chance now to talk about it, can't you get a kodala? It's also a quarter award in OGJ somewhere, no gina nibaji baja, wawu mulago, no quarter bantu, no bakozesa, no bateka mu categories ezinja, no organizing awards, billions and billions, toina no mugo wade, yade chikumi. I think that's like using people. And by the way, these same awards, my manager was contacted, okay? I'm performing Naragamba prize. They ran away. Why? Because they want to use some people that are so desperate for these things. And I'm not desperate for any award. You can't tell me Ogena Kwato Mingo Muyimbise band or 1 million band. You have to do rehearsals, you have to move different days as Zenjaulo with different people on your team, but what can they come like, and they take up billions and billions in this, you know, awards, Muziteka, and yet you're using the same art, people in the art, standing out these awards, but Mumikola Kwekusa. That is so wrong. That is so wrong. You can quote me in any way you want, but I'm doing this myself, us all, and for the industry. Because many people are keeping quiet, they are silent because one man is going to jump up me, and I'm not. I'm not. Okay? I'm not going to like I've said my point, so it's up to you. Take it the way you want, and that is it. Another point, okay, I had my points here that that really I want to talk about. I'm asking myself, what's the plan? What's the plan? Government you guys are not the government, but I ask myself, and I'm like, if these guys can organize such an event, one of the events they're actually organizing, then where do we stand? Like for to Sigadewa, yeah. This Tessie something. Let me tell you, band never even I'm paid to sing what I sing. I'm sorry, but I'm paid. Rubbish, it has gotten me far, and I'm so proud of myself. If you feel like I'm not seen anywhere in those awards, please don't put me there. Oh, kale byembi bisekera mu category eno mwabaddemu abayimbi basatu. Spice Diana, Shiba, Sakone mwana mwalaza. We all believe bonna bakoze bulungi nnyo era tetukiwakanyamu, but at least waba Spice tute bandi jiwadde Shiba nze bwe ngamba nze nganze, because siri Shiba holiki ate siri Spice Gadget naye as a person of music, yeah? Naza wakoze bulungi naye waba tute album of the year, why not Spice Diana or Shiba? Like, I mean, bandi badde bazibawa obone balondako omukuba sikuziira muntu omulaika we nalabye wezayikidde Liam Voice. We believe he's a good artist naye ate zamuyikidde nnyo nezikisusa se mu mutima mubi, n'abalala balina ofuna muntu feel appreciated. These awards sizakulya, but you feel appreciated. Abantu nga bakola waka. We all know music is very expensive. Tujukire ofananyi bwayitinganye nga Spice ali abadde Fort Potro
ku mabere ga nnyina bwi alabirwako ne ku Fozi bayita Nyagashura alabibwako ne mu Kivulu ekyalabise okuba nti kyabaddemu abawagizi bangi kyetutamanyi COVID ne curfew yakomeno Kampala ng'ebitundu byayo ebya West ne kale ebyesuuliridde Kampala nti abantu bali life abamu mulimu enjogera egamba nti COVID yasigalirawo abaavu beerere kubanga people are having fun lwako baleseeyo bajjoni bagamba oba oli waka obe osigala nga oli jjoni obeera tosanyukako obeera oli awo gwe ng'oli mu nsi yo bane COVID is there naye kale woba ina sente mbwa batalabika bulungi nnyo kati kyetwebuuza lwaki ebivulu tebiteebwa the whole of Uganda ne tulaba abamu nga basanyukiddeko eri because wolaba mu video obutambula abafaani oba abawagizi babadde bangi nnyo mu Kivulu Spice Dana kyabaddemu so ananke obwavu bwo bungi bandibadde batusa ne tukola ki netunyomerwa Cinderella sanyu kulikayo mu mikolo congratulations sakone mwana mlenzi wo gwe walonze mbanji your last babayita batya your last drop sawa zinero tusuubira nti kabeere your last drop mu basajja naye nga twala emikolo gyo gyatuuba bayogera nemwogera mbulelelele lwakyakola emikolo ngaaza luto lukulu lwakyakola emikolo yenna alabisa ati bannange buli omu alina engeri gy'aba alina okukola ki okukolamu emikolo gye waba yagadde kukola ng'oluto luzimbye waba yagadde kukola nga tannaba kuzaala yeddembe lye lwashuyingirira abantu mu ddembe lye abantu nga mwogera nnyo oba ze watuwaza akuluma nnyo gyangozi kimu ekyo nakyo naye ne mwogera mbuyala bakwogera abantu basazeewo okukola ekintu traditionally we batu be basazeewo it was that day naye nga mwantu mwogedde ebintu bingi tubalinze kujjamwe kubanga buli omu alina akaseera ke buli omu alina akaseera ke naye weba competition katuwane eno abatns twabalese kuba twagasseko n'ekyobufumbo si mu bubi twakigasseeko Cindy ensonga za Cindy yavuddeyo n'agamba lwaki aba artist abasinga tebalabiddwako ku mikolo gye ensonga gye yawadde yabadde yeeno munnange n'agamba mbu abantu balina emimwa abalala basilayinga tebagala ku decidinga they want to move on just bagala kubeera mu life ya celebrity since yabadde asazeewo okusettolinga ogenda mu fumbo n'okuzza ku mwana w'emyaka 10 n'agamba abantu abamu kino mukiyige buli muntu ali eyekweru waliwo certain stages tutuukako nga you really have to decide emikwano gy'omovinga on najo nejo gye weesalako so Cindy alina emikwano gye betuyita aba celebrities ab'enjawulo beyeesalako since yali achuzinze another step in her life n'agamba kati baneeno bw'aba ali mu bufumbo bano talina kyamugamba oli talina kyamugattako so he decided okuteekawo fence wakati waabwe so basigalewo just nga ba artist banemba nga tebali too close ye reason jawa okuba nti abamu tebalabiseeko abamu bazimba akatima nga bulijjo abantu bazimbanga ebitima naye yeesazeewo okumuvinga on n'abo abamugattako era gye emikwana emitono gye twalaba ku mikolo gya Cindy so bw'oba teweerabayo mukwano tolina kyogatta ku Cindy you're just a fellow artist ena kubanga nsukka waneeno mwebale kulaba twongera okubeebaza tetujja kukowa kubeebaza cause mukola kyamaanyi nnyo you play a big role amanyi agange nsigadde nze Trace May mubeere bulungi mwera